Ku ssaawa 3 ez'okumakya abavunaanibwa mu musango gw'okutta omusuubuzi Henry Katanga okuli bawala be ababiri Martha Nkwanzi Katanga, Kakwanza Patricia ssaako n'Amanyire George ne Charles Otai babadde batuuse mu kkooti enkulu mu Kampala mu maaso g'omulamuzi Isaac Muwata okufuna ensala y'omulamuzi ono ku kusaba kwe baali bateekayo okw'okweyimirirwa ku kakalu ka kkooti. Bano bateekayo kusaba kwabwe nga bayita mu bannamateeka okuli John Jet Tumwebaze ng'ono ategeezezza kkooti ng'omuwala w'omugenzi omu bw'alina kawere so ng'ate omulala mulwadde. Herein referred to as Otai Charles and Amanyire George are charged with the offence of being an accessory after the fact of murder under section 393(1) of the Penal Code Act. The first applicant contended that she suffers from fluctuating severe hypertension, heart disease, chronic clinical gastritis, which requires regular access to specialized medical attention and monitoring not accessible in the women's prison. She presented a medical report from the Uganda Prisons Medical Superintendent, marked as Annexure B3. It is noted that the health condition is referred to therein are risky in prison conditions. Under Rule 14.2a of the bail guidelines, exceptional circumstances include grave illness certified by a medical officer of prison. Mu kuwa ensala ye omulamuzi Isaac Muwata asoose kunnyonnyola enjuyi zombi mu musango guno ze gwateeka mu kkooti eno okusaba okweyimirirwa okw'abantu bano. Medical Superintendent, marked as Annexure B3, it is noted that the health condition is referred to therein are risky in prison conditions. Under Rule 14.2a of the bail guidelines, exceptional circumstances include grave illness certified by a medical officer of prison. I find that the medical report presented by the first applicant demonstrates exceptional circumstances for court's consideration. The second applicant contended that she is a nursing mother and suffers from postpartum complications. She presented evidence from Roswell Women's and Children's Hospital. In the report, it is stated that she has elevated blood pressure and suffers from postpartum. Ono oluvannyuma awadde bano akakalu ka kkooti ka Bukadde 2 Ez'Obuliwo n'abalagide obutagezaako okufuluma wabweru wa ggwanga nga tebafunye lukusa okuva eri kkooti eno ssaako n'okweyanjula ng'eri kkooti eno buli mwezi. 2 million shillings, and each of their sureties will execute a bond of 20 million. Non-cash bond of 20 million. Each of the accused applicants shall not travel outside of the country without the express permission of court. And if any of them is holding an invalid passport, then they shall be placed in the custody of the court. Kkooti bw'emaze okuwa ensala yaayo bannamateeka ababavunaanibwa bategeezezza kkooti ng'omuwawaabirwa John Amanyire bwe yalumbiddwa oludda oluwaabi mu kkomera ekigo n'ekigendererwa eky'okumukyusa endowooza. Sorry, my lord. Okay. Right. I'm saying, my lord, that we have a housekeeping matter which we want to bring to the attention of the court. My lord, that is that the state has on 3 different occasions approached our client in Chigo prison talked to him in an attempt to make him retract, change or vary the statements which he made at police. My lord, this is an issue which has left our client
uncomfortable for the number of days he has been in Chigo prison. Uncomfortable? Yes, very uncomfortable. But why would some officers from the office of the DPP and the police be approaching him? The state informed the court that investigations are over, they were committed for trial, and is now in the hands of the court, not anymore in the hands of police. So there is no such thing? Kitali kisanyufu ekyokubiri nti waliwo envunza eyingiridde ekitongole ekiwaabi ekya DPP eyeetaaga okutundula n'ekikwanso ekisingayo obunene. Nti kakati DPP atandise oluvannyuma lw'okukyajinga abantu atandise ate okubagoberera mu makomera ate n'afuuka investigator n'atandika obbagamba bakyuse statement zaabwe zibakola ku poliisi. Ekintu ekyo kyakusaalirwa nnyo mu mateeka tekikkirizibwa ne mu buntu obulamu tekikkirizibwa. Wotandikira okukyajinga omuntu kitegeeza oyina obujulizi obumulumika. Ate lwaki oyita emabega ate n'otandika okumusanga mu kkomera n'omugamba kyusa bye wayogera ku poliisi nkuggyeko ate omusango nguteeke ku banno olume banno. Ekyo kintu kikyamu nnyo tukivumirira ne sekuvumirira yenna. Bw'oba toyina aba DPP bakagenda oyo omusibe basooka ne bamugja eruzira we yali asibiddwa ne banne ne bamutwala ekigo ne batandika okumubuzaabuza. Omuvubuka Shamba Boy tamanyi luzungu bamuvisitinga muwaganya yakulembera tiimu emuvisitinga bagamba akyuse statement akole statement kati endala ng'ate aluma banne ng'atoredde bamukyajinga dda. Era n'olaba baali balwanyisa nnyo bail application y'oyo omuvubuka gye beesibako yekka golooza lwaki gwe baali balwanyisa nga baagala asigaleyo basigale okumupromisinga bamutwalira obusente bamulimbalimba bamutwalira baloya abalala ate amateeka tigakukkiriza kusinkana client wange nga siriiwo. Wakati mu b'eŋŋanda okulaga essanyu olw'ensala ya kkooti eno bo bannamateeka bagamba nti baakuteekayo okusaba kw'okweyimirirwa eri nnamwandu owa Henry Katanga, Mole Katanga. They are fine, we will comply with them because you remember the DPP had prayed for 100 million. Where does a Shamba Boy get 100 million? Where does a young woman like Martha, who is just married the other day, who is 28 years, get 100 million? Land titles. Does it mean that a poor person who has no land title, 100 million, doesn't get bail? So the DPP has a problem. Somebody needs to check that place. I hope the DPP understands what she's presiding over. We wanted this one out of the way. We are going to apply before close of business tomorrow. That I can tell you for free. To say, obwedda wabaddewo okwetooloola kungi tulinga enkumbi etajja muyini nga tuli mu ebyo ebintu bya bbeire emirundi 15 tunoonya bbeire eryawo efuuse mataganyana naye olwaleero erabise obwenkanya bulabise so ekyo tusanyuse nakyo. Naye ekintu ekitali kisanyufu ekyokubiri nti waliwo envunza eyingiridde ekitongole ekiwaabi ekya DPP. Okusinziira ku ludda oluwaabi omusobozi Henry Katanga yatibwa ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'E11 omwaka 2023 mu maka ge agasangibwa ku luguudo lwa Chwatu Road mu ggombolola y'e Nakawa mu Kampala District. Omulangira Jjunju Moses yakusakidde eggulire lino ku lwa KTV Amalindirire.